then ne kya Fangon Uganda twagobeddwa nze tebangobangako teyangamye kukuba mu Fangon tebangobangako just bwacha ndabanga alina okola ki ogoba akange n'enkita wagobwa tebangobanga ku Fangon just nze neegoba olwa personal issues naye skin ensonga zaffe abakuzaala Quality Farm e Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe e Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shilingi $20 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku kuzaala Quality Farm. Basoni banya abatulaba abali eyo amanya nze DJ Ryan tuzen DJ Kabakazi DJ era nga mwenna abazi wano mbaniriza era neyanza nnyo wamukuta obudde ensonga right now ya show yange gyentegese ku Papa's Sport wano tuwane eno this Friday DJ Ryan live at Papa's Sport experience yange mbasaba mujje mumpagire kyomanya abazi bampolowinga mulaba munaye nga nze nga nzikola eno yakutaano so musubire kyamaani nnyo ate twakyusizaamu nnyo obusungu bungi nnyo tugenda kulabisaamu nnyo abagamba tetusobola naye nga tulina okumanya Friday eno bakulabisibwa wekiri okwongera okutangazaamu enteekateeka okuyingira abayingira ssente meka nga tetunagenda mu bibuuzo by'olunaku olwaleero sooka otulambike bulungi kakati manyi saakireeze nnyo wanze ndi Ghetto Youth mutwalo gumu okuyingira emitwalo 2 tebo ya mitwalo 5 nekirala twatusizamu katono nnyo katono nnyo tulinawo bouncing castle ez'abaana emisana abaana bajja kuyinga 10 meka 15 yeah okay ndowooza obutalandaga nnyo tugenda kudda eri abamawulire basooke bakwoca ebibuuzo byabwe bategese olunaku olwaleero kuba bingi nnyo ddala tugenda tandika buuzo nga ndowooza nga 10 ngeno okujja ate nga byamulamwa nnyo tutandike ne Edios Media munyange abakumu bakola by'obusoma ekibuzo kyange ekisooka ndabye okuposta ezenjawulo ezitambula nga abayimbi batuukatuuka okupositali buli abayimbi bano tunabasootinga nabo okugezaako okukulwalira emisiri ekukwali endala taliiko endala tulabako figala ekasi yaliko kubanga nsuubira oposi yasooka okufuma nga ndiko ne Alien Skin Alien Skin ko olunaku olwo ali booked ali wala tajja kubeerawo so nenkyusaamuuko kiba ezimu ziriko Pastor Bugembe ne Fikigaza wekyali okay Lazia nnyo yange nze Lazia nkola ne DJ Senfine ekibuuzo kyange era kigenda kubeera ku nsonga ya Alien nsubire nti bino ebitambula kuba bwe yava yatugamba ali wala yali wala tulowooza nti kubitambula nti mwagobeddwa mwenna mu Fangon kyekibaleetedde twogere ku nze era ensonga eri awo twagala kutangazibwamu tubadde tukumanyi nga DJ wa Alien bw'otugamba nti ali wala ate ave wala najja mu show z'e Kampala ate yo n'atabeerawo kiba kitegeeza ki ewala yewa gyali kale ngufunga ane kati kiwe kiti ebiseera ebisinga okozeeko n'omuntu tugeresaamu n'okumuvinga on ate nga si mu bubi kyegera mbadde nkola ne Alien Skin yambadde mu ndaba maze bankola naye bw'abanga yagambye ku lunaku tajja kusobola kubeerawo tusobola kuposinga muntu waki kubeerawo kuba zino show nze nga nzikola nga taliiko nga bibangi era baze bakyuka era benakosa last time era sibenkosa ne ku luno eno so abanga tajja kubeerawo tusobola muposinga kuwaki kubeerawo then nekya Fangon Uganda twagobeddwa nze teyangamye kukuba mu Fangon tebangobangako
yasibwacha ndaba nga ino kola ki ogoba kange n'enkita Tuwagobwa. Tebangobanga ku Fangon. Just nze neegoba olwa personal issues naye skin. Ensonga zaffe. Mu bufunze gwe weegoba. Nze neegoba. Tebakugoba. Kale tubu omulala. Tufune ekibuuzo ekirala. Ekyo ze ndijje. Sebo. Bifit sebo. Ogamba nti teweegoba. Tebamugoba. Teweegoba tebakugoba. Ate buli omu agimanyi nti gwe abadde akwasaganya minisitiri wa ALLANCRUZ. Kitegeeza walina okubaawo ensonga eyawula abantu abato. Naddala nga muli basajja wezita basente abamukazi. Twagala otulambuulire ensonga ki ekuleetera okuba ng'osuulawo omulimu oba wasuulawo omulimu ogumu n'ogenda okola omulimu. Ate ensonga eyatwawula si mukazi kuba nze abakazi sibeerako nnyo naye waliwo era ensonga ezisobola okunjawula n'omuntu. Ogamba nti oli ku bakazi ndi ku mukazi. Okay. Kale ensonga kale gamazima ensonga yanziwa skin kubanga sikyakula naye twasobola okukola ki okukwatagana mu bakyogere ntya at the end kyagana okukola ki nga ndi brand ne brand ekyalinga tekisobola kukola ki ekisobola gatta ndi munene nange ndi munene so bingi ndijasigana ekikaligwe nkwaddeko ekyo naye nga sina buzibu naye kyali wange kubadda nga nga tanafuka nga nze ndi sita so we are friends timinaako mbwa nenze just nti kyagana waliwo ensonga ezaga kwaki kukwatagana. Kyoze nkulamusiza amanya apostate president wa Masaka City media otegese ekivulu naku lwe lumu ne wenyinwaji 1 December n'imani naye kino tekikose nnyo anti nze ndi DJ nani yayingirira munne nze ndi DJ oli muyimbi ayina n'okujja nanyimbira nako. Abe wenda bwe tuweze bisebyo kya mu Uganda yaman kakati nze nkwebaza okubanga osoodde okubanga ostandi zinoteeka paka ku sizoni eyo y'okutaano wamwe nyinza okugamba naye gye tuvuddeko twalabye Shiru yafuddeyo n'ategeka ku climax simanyi bawafunye omukisa okubaayo naye obuwagizi okuva mu badijje banne bubadde butono nnyo 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 ewuwo kiri kitya akati ekisooka nze nga nyingira industry eno Bashiru bambeerawo oko ali muto naye nga ne baazi enkwamu nga za kibi nga tenga sikirizibwayo for example club slick bamugimanyi baginyingiza nze okusobola DJ Shiru nze nga nze DJ Ryan namuwa tebo yamutwala meka ntwala tamu era naliwo nga shege n'amaaso nekwa kineggwa envaayo kati badijja basigadde abalala simanyi mbeera zaabwe naye nze nga nze DJ Ryan I support si bakyaliwo badijja abalala ati ngambe nze nga nze DJ Ryan wanga nsogamba nti nze nsokuwayo kusala naye olwo atasobola kukuwa nga Shiru yakola bamulaga one love bakuyambye badijja abalala bagenda kujja badijja abo just bakyali bankulo bajja kujja supporting bakubira omulanga bajje bakubeera badijje kya bakuwerekeddeko DJ Show agenda kubeerawo DJ Troy agenda kubeerawo DJ Magic Touch Galaxy FM DJ Deno Nimrod Alex DJ banji baye musibanji bank MC oweka yabwe baye musibanji Shavix ali Shavix yabadde nga akipushinga yambadde mulaba so kyekyo muganda wange kibuuzo ekirala mukulu amanya nze kukosa Magic sikola ne DJ njagala okubuuza nga gwe programme polisita ate n'omuntu yali sita ojja kusobola okudda kibi ki sita okukola ne sita ekyokubiri buzibu ki bw'osanze mu bayimbi bw'oyinza ogamba nti basita b'okoze nabo kiyinza okuleetera okuba nga oyawukana ne sita ng'ate nawe bapolisi because tuba tusuubira sita ne sita okukwatagana lwaki sita ne sita mubadde mukwatagana bize bibeerawo ng'obirabeera nga bitambula nti omuyimbi negundi walina embeera walina beefu naye nga era ekibawula ziba ki eziba ssente naye nze n'omukulu kati
kanchize ku respect nzoba nali ninawe nesuubira ali atakola ki tansuubirawo obanze nawe musuubira ate nakola ki simusuubirawo so just chava okay respect ebise bisinga yekola ki niwa ngoli wakabi nange ndi wakabi kwanja wembaga ngatu meetings mu kifo njanze mambo wakabi ate nawe wakola ki wakazi so mugamazanga ngamukoze ngamulemaga ngamwawukanye bazamu yali kakwatitira like ngambi nzo kubanze nawe musuubira nti wakabi oshegeera nga si wakabi oba nga amanyize ndi wakabi ate nga si wakabi respect era yaliwo wakati awo twali mu kukwataganya like umuntu okuwa respect buli muntu okugata ku kibuuzo kyono omukulu Ryan Fangon wali mukozi oba wagenda kubasita ng'owerekera mu yiyo Fangon nali mukozi nenga omukozi alina brand kubanga era sijja kugamba nti Fangon yenfudde star no nze mbadde star before what before Fangon mbadde star before companies zinkola ki zakabi yes mbadde kyendi ngera bonsanga DJ Rwanda chosen DJ bisegera kino kugamba nti eno experience yakumeka yakuta which means tobye nnyo okwera mu industry nga nkola kinga nkikolerera okuba nti bulimi bw'emmanyi kati kiwange era yasembayo era still yali wanene bulimi byaje okuyimba wanene samuwadde 10 nali si DJ wa muyimbi ninga nkuba music wa mobala nga wajja kwaki kusupportinga naye kati mfunyemuko obuzibu obumu nti oyita kyalo ojja kuyimbirako nawe wakola ki omucho amanyi oli kuki oli kutoka ate nga twali toke nti kati yes nali mukozi mu Fangon ne still nalina brand ngalo ku respect ya DJ Ryan nti wetufuma tugenze kukola nze njimuwa kuba ya mukama wange so la tukomyewo just nga just tuli mugunza no tukawo respect ngeje tuogeramu kisinze muntu anyiga mangu ngeje jogede nange singeje ojo kuganira nani n'abaana abali awo ku Fangon kitegeera kuba buli muntu asinga munne ki twenkanya myaka n'obuvunaanyizibwa mulimu gwo bali kusasula bulungi ng'omukozi ate nandivuddeyo anti kati tujjeko ebyokuba nti basita byagaana okukwata omulimu gwo nga gwo bali gukusasula bulungi ate nkubuuza nandivuddeyo gwe toyagala ssente byakujje mu Fangon bingi katudde ku kibuuzo ekirala awo wenyini nyini wobadde Ryan bw'ogamba nti ebyensasula otuukiriza kino ebize byogera ali ebisikiri ab'enjawulo abawukanye naye ekiyo tasasula kayinza nja kukwakona n'abalala simanyi bali gundi yaabwe simanyi gundi like mind zaabwe kiki ekyabajjayo wambuuza nti ekiza okujjawo omuntu sente wasikyo ki bayinza kuba bali bakazi bali sente simanyi naye nze nga nze misaidi yange twafuna obutakkaanya nze naye nsikiri ku nsonga ezimu anti ogenze ne bakubuuza nti sensasula yali etya n'ogamba nti singa yali nnungi tewandikoze eki tewandivuddeyo kitegeeza tasasula siwe nkyogedde osobola ng'ompa ssente naye nga oba tezimala otegera ku mmeeza okwongeza ku musaala nga tonnavaayo kigaana kaki bwe kiti nawe wekiraba nti nkoze waba mukama otusanga nti nyongera ssente ija kuwagamba makiro omwana tumwongeze okusinza kujokoki kyokoze naye sijja kuba nti buli ssaawa nfuna mwezi mpaka kutegeera kuba kimanyira nawe bakuwa omulimu bakugamba like tukuwa 25 n'emmere myezi miranga emeka tujja kusinza ng'egyo gyokolaki gyokozeemu twali twogerako mu interview emu n'omu ku balenzi abaleka abaddeko nali ensikino omuyimbi ebiswanka n'ategeeza nti yafuuka wakabi n'atandika okulya akavimbo ku boosi nga egaali yali yayityanisa okugamba simanya ibula kabadiya ate nga ate baagala kukuuma ate biswanka omukulu bwe mubeera eri nga bw'ogambe nti oli sita amayinja agago gaamusingako ttiimu wano egaali nga yagatambulira ku ggwe ebyo nabyo biyinza okubeerawo kati kambatangazi
kabatanga nze mu kaka na kawani kaka na kawani nziro yani kubadda ne branding mu ngeri bweti so zitambulance ka yabo nsanga emisana mbana ntunga basatu ne mu bbala mbana ntunga mukaaga nze ngani ko emimu gy'omukulu nga ine gaali yentuga tupanira na wonsanga nga dijero yanange mbane gaali yange wamba ku mulimu gwange mulala mbane branding nze kati kichunga byamunyizanga nga chogere simanyi nenganze kusaidi yange bukiri kali biswanka yongo omuntu anzo kuba yayina ensonga zinga y'omuntu era ino mufunako 1-on-1 yakubulira kyamunomesa gaali yaleta sokulirizamu nze nane gaali nze ode nine gaali yange izo kwanga yegattako yakabadia naye Nigari yange bali. Ekigambibwa nti nno ne byeweerabirayo tokyalina mukisa mu bukimayo bakutwalanga matumbale essaawa then bituufu oba si bituufu then ekyokubiri kigambibwa nti nno gwe kennyini olina ssente ze wakwata eza buukingi omukulu n'otazimutuusaako ewatandikibwa za buuka nezinze manje bali ensikini kwa chima nkwata booking sikola ko booking za ensikini ade nesha nze ku Fangon sina kinalekayo nze ku Fangon nagenda ngabo nagendanga nemani nkwaki ukimu kyange nchina bannange mkazi wange yale waka ukimu nchine waka ando kwanza kubagamba banekayo omukazi kale ekibuzo cyber so katwe ekibuzo tugenda ku season yokutaano ya the best DJ omuntu kye kinamwambaze ngato okujja ku season yokutaano yakuwolera ku season esooka eyokubiri eyokusatu n'eyokuna bodi guno asigire kyanjawulo kati eno show yanjawulo omukweri bweti namukona surprise yazoga wanga surprise twajogira eno show muganda wange analwawo okujja mu budde bajja kunyumiza kubanga nagambe kuba sawa mukaaga emisana tunawa abaana bouncing kasaawo tunawo just emizannyo gy'abaana egy'abakulu kwesikasika bikola ki then by sawa 12 tugenda kwa tusumuludde endongo omuyimbi asooka yimba sawa 12 ate nga wakabi ayimbi bangi nnyo bajja kujja kukola ki bayimbe ng'ojoka abali ku poster then ekyala nsubira wakati nze juka nze ndigeto youth ngenda kuwuliza kali kuki kubavuka bannange nsubira ogabayo ku birabo kunaku ayagala ticket yakisanga wa omaza kuyawo tickets already za fulumada zipapa sport wano wenyini ne kwechandemu wasi kinamba ngesimu ogifuna bufunyi enamba eri 0705 26 754 0705 26 70 54 okusinzira ku bodaboda wa Lazia adabuuza n'agamba nti kugwe ne alien skin okuva mu Fangon forest ani asalwa omu ababiri okusinzira ku boda wa Lazia adabu nze sisalwa ate ko walekayo simanyi era n'ojja mubuuza nga nze sisalwa kwa anze sisalwa mbaddewo ali nkyaliwo kyemisingayo misinga obuteebaka kale akigambibwa nti nno waliwo olutalo oluli wakati wa Eyali ne Feka otadde kuposta nti era gwe okuteeka Feka ku posta oli kusaidia Feka okuyambako okulwanyisa Eyali gwe ng'amanyi ebyomuntu how true is that akati njala soka tezamu ku baana mulimu abaana balina effujjo ku media okwo ku TikTok banange bakadama musalo omuliro kadama mu kusalo omuliro wanzina okumanya nze ndi DJ we Uganda nagambe nkola na buli muyimbi gwenjagala nsogama nyakuba ne Paraso oba Big Eye oba Feka
obaani oba Pastor Bugembe oba Kamile bagula bite kubanga nze ndi DJ wachi right now nzemo kuba DJ Ryan the chosen DJ shali DJ wachi wa Fangon ku Fangon sikyakola kuki ku Fangon bizemo kola ki otandika nga byali Ugirwana kuwa fiki gazi Gugambi sazo Nsonga nani nankopi ayakuyimba kuba ne muyimbi wachi wagwanga atize ankopi chali wangi ogede ku bakadama bakadama bagambe nti baddo basimba oluseke ngokyali kugali ali musikini abupoliriza bino byogera abakabuze mulekabuze baddo okolanga ziraivu bakadama ne bakola ki no basimba oluseke omulinya lya Fangon oluseke osimba kusinzira ku muyimbi ali oluseke otogerako ki kubyogerwa tukotinde bigambo ebyo mbadde sikwa luseke nyamu naye sikibadde nkolanga zimbadde mbiranga ko live yange ninjiteekaawo ninzambyange oli na requestinga tuje bale ko DJ Ryan oli wachi bimpe namba esimu kuteko nateka kuti kiki bale twa otangaza bakuwa oluseke bade bankuwa oluseke benyini bakuwa oluseke bakuwa anti ya kuba siba kuwa oluseke benyini bakwa bade balukusiba ko busibi simba moli tekiriyo naye bannange okutangaza mu Katonda olaba bakadama abo abali Bulaya munaye mulimu abamu abategeeza Sembaye cyane Fangon ebadde ina abayimbi abasukka mu bonna tebagenda kuwerekerako babonna banyigiddeko mukama waabwe wakati ngawe nagambye zebise ebisinga bwembanga business wise twawukanye business nga tukitadde omukwano gusigalawo zembanja kusigalawo kujja ku ngambye nti nawe kuleki guveewo anabaze bajja kujja esina mbo bajja kuyimba Zali ntakirizibwa kusembera yake kapazi ne bamugobye mu nkuka awe mukuka no mwana gama zimulaba badde mbasaba tutumegenda nnyo ne ngamba saba ne shala first tugende mu nkuka still sade first byonna biri ku byolwa biri banali ye nibyo sade first tugende mu nkuka sade first still tugende mu mpacho festival kwa supporting kale tugenda kole wano akirizibwa wali ebisikini alwa kole wano bale jomja kuwafunye yakuletedde okupe wali ebisikini akubadanga n'omwina omugana wange kubadanga omwina kyali wange manyi zisaga nnyo kumwisa nnyo bantu yonkola nabo naye na tiimu nene yerime yabo ojjanga ogambe nti ozze yangu onywedde kubanga tiimu gyolina nene nnyo sebo ono manager sebo yatuteerako $600 ku lwa champion gudo era yaliwo mbadde mu business ibe nejo radde kuki kwekitu olenga nine kati kyali wange nze mukugamba mbadde mu industry ine emikwano era badde business kwana yemba ni business ayina nanso okukuba ni business ya promoter tuweteeka kusaidia otaddeyo tulambika bulungi